Omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Ronald Kayizi ayimbudde Noah Mitala amanyiddwa ennyo nga Noah Mutwe ku kakalu ka bukadde 5 ez'obuliwo n'abamweyimiridde obukadde 5 ezitali za buliwo. Omulamuzi Kayizi bw'abadde awa ensala ye ategeezezza nti olw'okuba Mitala asibiddwa ennaku 6 ne bwe yandibadde talina bamweyimirira kkooti yandimuyimbudde awatali kakwakulizo kuba n'oludda oluwaabi lukandaliridde okubategeeza okunoonyereza we kutuuse. This Article 26, Sub-Article 6A, which introduces what has come to be known as mandatory bail. Kyokka mutegeezezza nga bw'atalina kufuluma ggwanga okutuusa ng'omusango guno guwedde okuwulirwa. For results, I do hereby release the accused person on bail on the same conditions as his co-accused persons. We restitute a cash bond of 5 million. Each of the accused are restitute a non-cash bond of 50 million. Accused person not leave the country without leave of this court. The batch shall come up on the 25th of August 2025 at 9 o'clock. Noah Mutwe avunaanibwa ne yali omwogezi w'abambega ba poliisi Charles Twine nga bano kigambibwa nti bakozesa ebyuma bikalimagezi okukuma omuliro mu bantu ne baweereza obubaka obulumba wamu n'okugezaako okutta omukulembeze w'eggwanga nga bakozesa peeva. Bano era baggulwako emisango emirala 6 nga kigambibwa nti basaasaanya obubaka obusiga obukyayi mu bantu eri sipiika wa Parliament Anita Among okugattako okuvuma wamu n'okutyobola omuduumizi wa UPDF General Muhoozi Kainerugaba n'emirala. Omusango guno guddamu okuwulirwa nga 25 ogw'omunaana omwaka guno okumanya okunoonyereza we kunaaba kutuuse. Oluvannyuma lwa kkooti munnamateeka wa Mitala Samuel Muyizi Mulindwa ategeezezza nga paasipooti y'omusibe gye beetaaga bwe yaggwako nga kibeetaagisa okuddayo eri omulamuzi okutegeera ensonga eno n'okukyusaamu mu byetaagisa Mutwe okuteebwa. Olwayo kibadde ky'amakulu nnyo mu mateeka okubeera nti nno omuntu ateebwa olw'okuba siteeti eraze nti tenaba kwetegeka kuwuliriza musango. Ekyo nakyo kya ttendo. Noah Mutwe annyonnyodde engeri gye yakwatibwamu n'emisango egimuvunaanibwa era ne yeebaza bonna abamubeereddewo. Olunaku lwa leero lulinga lwa magero gyendi. N'ekisooka kya byonna njagala okusooka okwebaza ekibiina kyange International Unity Platform. Nekyaddala banaye mukyala wange omuzeeyi wange oyo omuto ne famire yange meeyo ono Serunjogi banaye mwebalire. Ye yali RCC wa Lubaga Anderson Borora Herbert oludda oluwabi lumugjeeko emisango egibadde gimuvunaanibwa wabula nga tebawadde ensonga. Borora yaggalirwa oluvannyuma lw'okukwatibwa ku bigambibwa nti yavoola n'okwonoona erinnya lya sipiika wa Parliament Anita Among ng'emisango gino yagizza akozesa kompyuta wakati w'omwezi ogwokusatu n'ogw'omukaaga omwaka guno ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X. Josephine Innocent Senfuma yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.